siyinza butaloga muntu yatta Diana. Saagala afe ye wabula njagala aboneebonere ku nsi n'ensega zimuliire ku nsi. Bweza jjajja. Alisa munne kitala alifa kitala. Oyo nno ye maama wa Diana Skies agamba nti tasobola tula tuzi n'asirika ng'omwana we baamuta mu ngeri etategerekeka. Agamba nti naye bw'oba ng'alemereddwa bino by'okugamba nti oba bakole kye bamukwate kubanga aba tali sure nti oba asikaali kituufu yakikola. Naye agamba nti omuntu oyo ayagala naye abonaabone kwegamba ayagala amukole ekintu abonaabone mu nsi eno. Mbu tayagala afe. Naye ayagala abonaabone atuukeyo ategeere nti ekintu kye yakola kyali si kituufu nga tuvuddeko eyo. Maama wa Martin avuddeyo okwogera biki ebyatuukawo ku mwana we. Naye omukyalo ono ayina ennaku. Waliwo akatambi k'ensanze nga maama alajjana agamba omwana we engeri gye baamukubamu, engeri gye baamutokyalingamu, kwegamba kansooke nkutwaleyo katini owulire nga bwe byatandika. Kakati sebo nze maama Martin Bukenya omwana gwe battidde e Matugga. Ennyabo. Omwana oyo mwana wange nze muzaala first born wange. Ennyabo. Badde babiri ku nsi era kati nsigazza omu. Martin Bukenya abadde asoma senior 5 ng'agenze mu senior 6 ku Hillside Secondary School liri Matugga. Eyo vidiyo gye mulina gye mutambuza nga yeeko omuwala asibye akakaaya ne t-shirt ya green. Eyo vidiyo yaddako era abantu bagijja ku akawunti ya Martin. Eyo vidiyo Wanda Secondary School because Martin gye yatulira senior 4. So yali ya mwaka guli ate nga Martin abadde agenze mu senior 6. Ennyabo. Martin mu holidays zonna mbadde nkola naye nze nkolera ku Ham Shopping Ground, nkolera waggulu mu material. Kakati mami. Yes, sir. Omwana ono omusajja yamutta essaawa mmeka? Nze amawulire nagafuna ku ssaawa 4:45 wakati wa 4:00 ku 4:45. Naye nga Martin Kolo nali nsibye naye era abantu bewoogera mbu Martin abadde simanya yagende wa taata w'omuwala simanya nga maze ebbanga byonna bikyamu. Omwana wange mbadde nsula naye, omwana wange mbadde nkola naye, ne bw'ojja ku kizimbe n'obuuza kwenkolera. Holidays abaana bange bonna nkola nabo kubanga noono muto we yatudde senior 4 yatulidde Kawanda era naye nkola naye. Nekolo lwennyini omwana yaliko ku kizimbe era ne bw'ojja n'obuuza ku kizimbe nasiiba naye. Omwana ekawungeezi n'ansaba n'aŋŋamba yajja ne munne najja n'ansaba n'aŋŋamba maama mbadde nsaba gendako out abadde anyumirwa nnyo mupiira. Era ojja kulaba mu ngoye ezisinga ng'abadde nga mu t-shirt za Arsenal. Kati mami kyembuuzaamuko. Yes, sir. Bano abatambuza propaganda kakijamita propaganda kuba ffenna tetukinakakasa nti omwana nti yayiwa omusajja maka g'omusajja essaawa 5 ate gugamba ssaawa 4:30 ekituufu kyekiriwo. Amawulire bagafuna ku ssaawa 4:30 wakati wa ssaawa 4:30 ne ssaawa 4:45 ng'ate omwana nali nakoze naye nga yavudde ku mulimu ku ssaawa 11 n'aŋŋamba maama yajja ne mukwano gwe ng'era mukwano gwe mumanyi ng'era atera okujjawo ku dduuka ne bansaba oluusi ne bagendako mu kisaawe mumubamu omupiira era bujjo nga mbata naye nga Martin by ssaawa 2 aba akoze eki aba akomyewo era ne Kolo nga bulijjo namutaana afuluma. Neziwera ssaawa 2 nga tannadda natuuka wakanza ku ssaawa nga 3:30 amanyi nja musangayo saamusangayo nenkuba ku simu za Martin esimu ye nga teriiko. Nsigala nga nkubira ku simu ya Martin esimu teriiko. Ku ssaawa 4 n'eddakiika ezo ze njogedde wakati wa ssaawa 4:30 kwana mutano esimu yankubirwa nga ya director wa Hillside. N'aŋŋamba Martin bamuttidde ewaffe kubanga essomero eryo erya Hillside liri kumpi ne we battiraani ne we battira Martin. Era ndowooza nga lwaki director yasobola okufuna amawulire ago mu buki
kati amawulire gonna gabagamba mbu omwana yali abeera mu maka ga musajja oyo amawulire makyamu omwana wange mbadde mbeera naye ne bw'ojja ku kizimbe kya hamu n'obuuza omwana wange mbadde nko kati mami kyembuzaamu yesebo omusajja oyo naye ku kifaananyi kye yadde kibibiimu bwe kiti omwami lumu ye sina kifaananyi kye naye omuwala nina ebifaananyi bye omuwala omutuufu yennyini omuwala omutuufu yennyini nina ebifaananyi bye vidiyo eno esatulatinga ngaomuwala ali mu kagundi ka green si ye mutuufu mulala si oyo omuwala nga bwe nkyogedde omuwala mulala kati ekira kyembuzaamu omuvubuka basamba musambe baatuga mutuge oba omusajja yamusala busazi omusajja yakwata amatafaali we twasanga atusudde omwana wange waaliwo amatafaali waaliwo emiti gya kalituusi eminene ennyo waaliwo emimwanyi eminene ennyo ng'amuswasisa ebiti mu matu ng'amuswasisa ebiti mu kamwa ng'amuswasisa ebiti mu nnyindo omwana wange ng'amumenye emikono yagikwata n'agitunuza emabega amagulu n'agemenyamenya n'agatunuza emabega obulago n'abukyusa n'abutunuza emabega musajja munange nkugamba eki musajja wattu nkugamba kindekekyaze nkugamba kindakakize kugamba kindakakize kugamba kindakaki kyenalaba wali kugamba endeka ekimutoja omwana wanafira mu bulumi obusembayo omwana wange omusajja yamutta bubi mukadde mukama akusaasira akukumye katambi akalala kakano nga maama annyonnyola engeri gye baatokyalengamu omwana we engeri gye baamukuba engeri gye baamumenyaamenya ebintu bye yamukubisa bambi omusajja ono yalina obusungu obungi ennyo era nga tasalikako musale yakwata amatafaali we twasanga atusudde omwana wange waaliwo amatafaali waaliwo emiti gya kalituusi eminene ennyo waaliwo emimwanyi eminene ennyo ng'amuswasisa ebiti mu matu ng'amuswasisa ebiti mu kamwa ng'amuswasisa ebiti mu nnyindo omwana wange ng'amumenye emikono yagikwata n'agitunuza emabega amagulu n'agemenyamenya n'agatunuza emabega obulago n'abukyusa n'abutunuza emabega musajja munange nkugamba eki musajja wattu nkugamba kindekekyaze nkugamba kindakakize kugamba kindakakize kugamba kindakaki kyenalaba wali endeka ekimutoja omwana wanafira mu bulumi obusembayo omusajja yamutta bubi mukadde mukama akusaasira akukumye mukama akusaasira vidiyo gye mulina gye mutambuza nga yeeko omuwala asibye akakaaya ne tishati ya green eyo vidiyo yaddako era abantu bagijje ku akawunti ya matiri eyo vidiyo Kawana Secondary School because matiri gye yatulira senior 4 so yali ya mwaka guli ate nga matiri abadde ageze mu senior 6 matiri mu holidays zonna mbadde nkola naye nze nkolera ku ham shooting ground nkolera waggulu mu matiriyo kakati mama yesero omwana omusajja yamutta essaawa mmeka nze amawulire nagafuna ku ssaawa 4:45 wakati wa 4:45 naye nga matini kolo nali nsibye naye era abantu beboogeramu matini abadde simanya yagende watata w'omuwala simanya nga mbadde ebbanga byonna bikyamu omwana wange mbadde nsula naye omwana wange mbadde nkola naye ne bw'ojja ku kizimbe n'obuuza kwenkolera oliddeyiga abaana bange bonna nkola nabo kubanga noono muto yatudde siniya 4 yatuliddeyo kawanda era naye nkola naye nekola olunnyini omwana yaliko ku kizimbe era ne bw'ojja n'obuuza ku kizimbe nasiiba naye mmerere ereeta maama wa matini bambi alajjanye engeri gye baakubamu omwana oyo era nabali abaaliwo bagamba nti omusajja oyo yaleeta salikako nsale nti yaleetanga amabulooka yaleeta ebiti ebinene ng'akubisa buli kimu ndowooza asamba amenya
akola buli kimu era ng'owulidde maama agambye nti buli kimu yamusanga ng'amusonsesa ebiti mu kamwa mu nnyindo mu matu kwegamba ekigendererwa kye yali ayagala kimu omwana ono afe. Ate oba ojjukira omwami era omulala eyaliwo yagambye nti omwana ono bwe yali assa omukka gw'okusembayo yeesika nnyo ye n'alowooza nti engeri omwana ono gy'akaabye ennyo ndowooza kye kimuleetera okwesika, kumbe omwana yali afa. So oli yakuba n'ayagalira ddala nti afe ngenda okuva wano ng'afudde era wekyali tuvuddewo. Omulala wono yagamba nti alina ebipya ebirala bizuuliddwa ku taata ono mbu si mwangu ate mbu ekyewunyisa si yazaala mwana muwala ono oba bituufu oba nedda. Omanyi leero nsiibye ndi bize olunaku lwonna naye obwedda ngenda ku TikTok ez'enjawulo ku live ez'enjawulo nga mpuliriza. Okimanyi nti omusajja eyassa omwana wa banne si ye taata w'omuwala, si ye taata we, step father. Omusajja abadde alina amaka ge, omukyala maama w'abaana abo Kadaama, maama mbw ali ku kyeyo. Kati nga bw'onoobeera n'omusajja ng'ajjangako ewuwo oba onfuna. Kati omukazi mbu bwe yali agenda ku kyeyo n'alekera omusajja omuvunaanyizibwa amulabirirenga ku baana. Kati mbu ng'omusajja ava eri mu maka ge n'ajja eno obw'olumu n'alabako ku bana abaana. Maama w'omwana ow'obuwala ali ku kyeyo, omusajja ayina amaka ge. Bannange oyo omusajja asaana kuwabutwa. Tubaddeko n'omuvubuka abadde awo ku live ewa Mutima muwulidde ng'ayogera n'agamba nti omusajja teyabasangana mu nnyumba, baali ku lubalaza nga batudde wabweru. N'abasikambulawo n'amuyingiza mu nnyumba, omuvubuka n'atandika omukuba n'amugamba olwaleero eyiyo lwe bagisima. Oba omusajja ono abadde ayagala omuwala ono. Muno basiteefu faaza mwe batategeerera abamu, si bonna naye mulimu abatategeera. Kubanga obusungu omusajja bwe yakozesezza okutta omwana wa munne buli omu abwewuunya. Siteepu faaza ewatali gama nti n'ennyumba gye basulamu yiye. Ewantu wano waliwo ebitakwatagana bulungi. Kuba nti omuvubuka bwe yamala okumukuba n'amukulula ng'amugya munda, ab'ekyalo ne bagezaako buli kimu. Omuvubuka abadde ku live ng'abinnyonnyola gwe babadde basoma naye era naye wa ku kitundu okwo. Omanyi mwe mwamanyira kubeera ku zino live eziriko abantu abangi, live ezibaddeko bwino bwe buno bulive obutabeerako bantu bangi. Omwana n'agamba baasooka nakkuba ku ssomero. Maama okutegeera maama azaala omwana nti mutabani we bamusse, baasooka ate kuba ku ssomero gy'asomera. Ne bategeeza beebaani anti nange saasoma sibategeera, ne babakubira ne babagaba nayo gundi omuvubuka bw'ati ne bw'ati bamusanze wano bamukubye bamusse. Taata eyakubye omwana wa munne n'amutta si yamuzaala, siteepu father. Inganze Fatuma we naleka abaana bange mu kazigo kange nga mbadde nina kamaadi wange ne mugamba ondabirako ku baana bange ne mbateekamu omukozi ngenze ku kyeyo kunoonya ssente. Bannange omusajja oyo Mukama Katonda yonna yonna gy'ali wa kitiibwa, alluba omukubisera ddu. Allo olusajja olwo lwaki we luba luyita mukkuba emmotoka terukuba ne lufa. Okuba otya omwana wa munno n'omutale ku mwana ataliwo gw'ozaala. N'okuba omwana wa munno n'omutta ku mwana ataliwo. Oba omusajja ono abadde yeebaka ku mwana wa munne. Bannange teri alina ku kifaananyi ky'oyo omusajja ne mumutuwa ne tumutambuza mutala ku mutala. Osanga abantu banaamulabako eyo bannange, teri alina ku kifaananyi. Ab'oku kitundu kyawo bannaye mutunoonyeze ku bifaananyi by'omusajja. Ye gwe naawe maama w'omwana eyeekwese mu kamooli lwaki tovaayo?
tubaddewo olunaku lweggulo twabadde mu Geneva Summit era nga mu Geneva Summit eno omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogeddeko ne yeekookkoola embeera eri mu ggwanga Uganda, ebyaliwo mu kulonda, ebyaliwo mu kuwenja akalulu, bintu bingi nnyo ebyayogeddwa, naye waliwo n'avuddeyo n'agamba mbu akakasa era yeekakasa nti omukulu nti omulugambo yemmere ye mbu talina kyeyaleseeyo, yaloopye buli kimu. Bannayuganda mukulikeeyo mu lukiiko lwa Kyagulanyi lwabaddeko olw'ensi yonna ng'alwanirira Uganda. Ababaddeko mulabye Kyagulanyi byayogedde. Kyagulanyi agambye nti muze gwa Pulezidenti Museveni buli we tuba tugenda mu kalulu ajjako intaneti. Naye bw'abajja okwogerako eri ensi ayambala essuuti n'anyuma n'alaga abazungu nti bannayfe ne Uganda tuli mirembe, eddembe ly'obuntu alirwanirira, tulina demokulasi, naye ng'aba alimba. Bingi byayogedde, naye nze Kyagulanyi ntegeddeyo ekintu kimu nti ye musajja akyasinza olugambo mu nsi yonna. Bannange oyo omusajja Kyagulanyi bwakusanga ng'opamapamira ddala. Kyagulanyi alina olugambo ate nga byayogera byonna bituufu. Kyagulanyi byonna byayogedde bituufu. Kyagulanyi bannaye tumuwe ebimuli bye. Kyagulanyi tumuwe ebimuli bye. Buli kimu akyogedde. Kyagulanyi yaddaki. Mukulikeeyo sirina bingi byakubagamba naye mukulikeeyo mu lukiiko. Yasinyongera kubajjukiza kubategeeza nti bw'oba oyiseeko awo wakisekka noonya Boyka Auto Parts. Boyka Auto Parts batunda sipeya w'emmotoka owa buli kika. Okusinga yingini ezo bazikanika. Wayalingiye emmotoka eyo bagikolako bulungi. Boyka Auto Parts basangibwa wakisekka. Ku kizimbe ekiri ewakisekka ubayita katala akakadde. Omulyango ogusooka ogwo wennyininyini w'oyingirira. Baganda bange mukulikeeyo mukulikeeyo. Ye yavuddeyo n'agamba nti byonna yalyopye byoya byanswa nti kubanga mbu y'okusinziira ku bintu nga we yabirabye byamaze mbu ne bimwekyusiza. Bobi Wine kata akasukira abazungu omuzindaalo. Ono y'omu ku katemba abadde mu summit ya Human Rights e Geneva. Calvin Kayanja mbeera nkusazeeko. Musajja mukulu abadde akyakuŋŋaanya simpase nga Jeno Muhoozi bw'amufuukidde akabasa ne zireeta omuzungu okuva e France n'amugamba ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogusooka 2026 wapositinga ne weeyita omuyeekera era n'ogamba ne Jeno akulira amagye g'e Uganda Jeno Muhoozi pulezidenti addako ajja kukwekule. Wali otegeeza ki? Lwaki bw'obeera cry baby? Ako kanyumidde nnyo. Oba lwaki otankuula entalo ku bantu b'otasobola? Tukakasa tutya nti ebizibu by'olimu si gwe abyereetedde? Kubanga kati mu maaso gaffe oyogeza simpase. Bw'obeera ku Twitter n'entalo n'obuvuyo buno gwabweyitira. Osobola okutunnyonnyola ku Twitter gye wapositinga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogusooka 2026 ndabye musajja mukulu ng'atuuyana bwe zikala. Ababaddeko munanjulira. Twitter nenginoonya nga Calvin Kayanja anoonyereza nenjibaleetera. Omukulu yagamba I'm a rebel without a gun, hiding in a plain sight, and yet you can't find me because I'm concealed by the people. Catch me if you can. Omuzungu bw'asomye bino n'agamba summit ya Dijan. Kati gwali kuna complaining nti bakuwenja. Gwe yeeyitira abakuwenja, gwe yeeyita omuyeekera. Ekyo tekirina gye kyali kibadde ne mawanga gaffe gaba kyeruppe. Tetuyinayo yeeyita muyeekera n'abeera na mirembe mu nsi. Awo Calvin Kayanja ne ngamba abaana mu switching off TV summit ngimaze sigenda kulaba musajja mukulu nga yeefukira atuuka okudduka ku muzindaalo. Ebyo bye bibaddeyo n'ebirala mbireeta. Webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire go tukyalina mangi nnyo nnyini ddala. Tuula butuuzi kalira nywera buli kyowetaaga okuba ng'omanya wano wokka tujja kuba nga tukituusaako, tujja kuba nga tugakuwa. Naye ensonga za Bukenya Martin abantu bakyeyongedde okuba nga bazigoberera, abantu beeyongedde okuba nga bagenda ground befunireko mazima aga ddala. Kubanga essaawa ya kakati buli omu ayogera
akyalaba. Abamu yesterday badde batugamba nze mbaddewo ku ground, mama wa muwala yabaddewo. Kyokka kakati tufuna amawulire mama wa muwala ali mu kiyumba Saudi. Kakati ne weebuuza eyabadde atulimba nti ni mama wa muwala yabaddewo ate n'amala yeemulula yabadde ategeeza ani. Amawulire ge tufuna nti mama w'abaana bano yadduka ne taata n'adduka oluvannyuma lwa taata okutta omwami we yali ateebereza nti ayagala maama. Kwe kwidduka omukyala mbu n'adduka n'agenda ewaabwe, omwami n'adduka n'agenda eyo ndowooza eggulu, ne balekawo abaana. Kwe kubafunira omukozi, ge mawulire agatambula, kwe kubafunira omukozi. Kakati maama asinziira ewaabwe na processinga ebintu n'agenda ebweru mu kiyumba. Okitegeera sitole empanvu z'effamire eno, naye nga tujja kubanga byonna byonna tubikuwa mpola mpola. Mpanvu sitole empanvu ey'effamire eno, kwegamba n'omwana ow'obuwala attisa abantu naye yandibanga si mwangu. Oli ku Legit TV, tujja kubanga tukomawo tofaawo.